Omumyuka wa Ssaabawandiisi w'ekibiina ekifuga emizannyo mu ggwanga ekya National Council of Sports David Katende alajjanidde amakampuni ag'enjawulo ssaako n'abantu kinnoomu okuvaayo bayambe ku gavumenti nga bassa ensimbi mu by'emizannyo. Katende ategeezezza nti emizannyo mingi gikyetaaga ensimbi okulaakulanyizibwa ate nga gavumenti erina ebyokola bingi. Ekyokulaakulanya emizannyo mu Uganda tekiri ku gavumenti yokka. Emizannyo ffenna gitukwatirako wamu. Nolwekyo ffenna tuvunaanyizibwa okukulaakulanya emizannyo mu ggwanga lino. Katende yeebazizza State-Tires abatadde ensimbi mu mpaka zino olw'okusuulanga omukono mu mizannyo egy'enjawulo. Nja kusaba ebitongole ebirala byonna ndowooza birabireko ku bitongole bino nga State-Tires ebivuddeyo okukwatira ku gavumenti okulaba nti tukulaakulanya emizannyo mu ggwanga lino. Nze nsuubira nti senga tulina ebitongole bwe biti ebiwerako twandibadde emizannyo gyaffe giyitimuse genda wala nnyo okusinga we giri kati. Okusinziira ku pulezidenti w'ekibiina ekikulembera omuzannyo gwa badminton mu ggwanga Simon Mugabi, empaka za kuyamba nnyo okuvumbula ebitone ebito. Tulina abazannyi okuva Arua, tulina abazannyi okuva Mbale, okuva Tororo n'aba wano. Kati ffe tuba tutapinga okulaba nti tufuna talent ne tuba nga tufunamu abazannyi be tusobola okuba nti mu myaka egijja bajja kuba nga bakola ki basobola okukiikirira Uganda. Empaka zitandikidde ku myaka 7 paka ku myaka 4 n'okusoba. Brian Katende mu by'emizannyo, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.